Ebintu bino biyambe baganda baffe mmwe okukyusa obulamu bwammwe. Toyanza nnyo toyanze. Please smile. All prisoners from Greater Masaka are kept here. And the whole of this region, there is no rehabilitation center of prisoners in this region. So this is the genesis for Masaka. That's why I'm very grateful. Because I know when we train them with metal fabrication, tailoring and so on, when they get out, they should be able to do something than going to rope or steal. And not disappoint you. We shall carry it on and make sure whenever you come, we have something to show that the project is moving on very well. Okuyamba okusitula abasibe byebamanyi kubatendeka mulabye waliwo ebya saloon ebyabakyala, waliwo okukola enviiri, waliwo okwokya ebyuma n'emirimu emirala egy'emikono mingi, waliwo n'abasoma ebintu ebitonotono. So MTN newaayo ebintu eby'essomero ng'ebitabo n'ekkalaamu n'ebirala, ate newaayo n'abo abasoma eby'emikono bye bakozesa ng'ebyalaani, ng'ebyuma ebyokya welding n'ebirala bingi. Ebintu bye tubawadde bigenda kubayamba okufuna ekyenjawulo mu bulamu bwabwe, nti omuntu wayingira ekkomera ayinza okuba aliko ebitatuukiridde mu bulamu bwe, naye tubawa amaanyi kuyiga kukola nti bw'ava wano ate gy'agenda eyo mu nsi aliko ekyenjawulo ky'akola, era tusuubira nti tajja kudda wano wabeera ng'ensonga eyamuzza yali ekwatagana na mbeera ey'obutakola. Bwe tweyongerayo bannakyewa basitukiddemu okwongera amaanyi mu kubangula